Tandike. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما القائل إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Abatuuliza abalungi abatulaba abalungi mu masjidi yaffe eno eno yafuuka masjidi bwe batogitudde mu darusu eno oba omiisinze kinene tusaba Allah basasule musera okugibeerako ate era mwongere okusabira baganda baffe abagitetenkanya okulaba nti ebaawo bateekemu ensimbi bi'awnihi tabaraka wa ta'ala basobole okunyweza omulimu guno ogukutuusaako gubadde gukutuusaako daawa ng'oli waka mu kisenge kyo kati ate buli wooli guba gukutuusaako era emisomo egifaanana bwe giti. Barakallahu fikum. Allah agamba mu surati al-Isra okuva ku aya 61 surati al-Isra yagamba jalla jalaaluhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wastafziz man istata'ta minhum bisawtik وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يتبركم غابدوا أبكرزا ngagamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisawtika sitani genda osikirize abo bono bosobodde bisawtika. Ibn Abbas radhiyallahu anhu yagamba eddobozi lya shaytani music ali haram mwewali talina kalungi ge makuba agatuleetera endwadde ez'amalogo eza shayatina awegayitaawo bakusanga oli ku music oba mwangu wakubwatula. Naam, sikiriza mawo bono bosobodde bisawutika n'eddoboozi lyo wajilibu alaihim bikhairika wa rajilika balumbagane n'amajeego agayita mu bbanga n'agatambuza ebigere. Allahu akbar. Washarikuhum fil amwali wal awladi wegatte nabo mu baana ne mu nsimbi. Sitaani yegatta n'abazadde yegatta mu baana b'abazadde mu mbeera nnyingi. Washarikuhum fil amwali wegatte nabo mu baana wal awla fil amwali mu nsimbi dha huwa riba sitaani bamaze okwegatta mu maali yo wal awladi ne mu baana. Nolabanga omwana yakusala ng'okyalina mulamu tasaala talina ibaada gyakola tasiiba kukyala alinga musege lumu yeebuza baani yatuzaalira ekikulekule kino. Wal awlaadi ne mu baana omwana ebikola ebikyamu byakola mu bwenzi namba emu ali ebisiyaga ali amayirungi anywa enjaga anywa buli kikambwe kyonna. Wal awlaadi sitaani byemaze okwegatta mu baana. Waiduhum balaganyisa ebyoya byenswa. Omusawo omuganda byasuubiza abagenzeyo okujjanjabwa ogenda kuyoola ezenkana obugulu bw'eggongolo ogenda kuyoola n'omuganda singa gwe wali omanye ekikolo ky'okuyoola wali badde wano mu ssabo tokyaliwo. Ani anyumirwa okubeera mukasaba abeereyo nga ali mu kufera bantu teri wa innama abeerayo asobola okukuŋŋaanya naye gwe wajja n'akufera ne bakusuubiza ali ku ndagaano ya shitaani. Allah yagaa nti waiduhum basuubize nti buli asembedde mu maaso go ajja kuba bulungi ajja kutereera mikono gye gibeere mifunyi. Wama yaiduhum shaitaani illa gurura. Sitaani Allah agamba nti shitaani tasuubiza era talaganyisa illa gurura byoya byanswa. Music mu aya tumulabye nga si mulungi. Wekwate ku Quran hadith wekwate ku Quran adhikari emirimu emirungi music mwesambe si mulungi kubanga ye Quran ya shaitaani. Nakano kakulu okubeera nti mukamanya nti batuba tulina emikolo mathala ogabudde akiika oba mbaga oba kiki abantu ne bajja balya oba yidi abantu ne bajja balya ku nnyama ya mbuzi ya nte ne gyevaako amagumba ago nga mumaze okugalyako ennyama
amagumba ago si malungi kunaabiramu ngalo nga bwe tutera okukikola. Toganaabiramu ngalo era temugateeka mu bifo bikyamu. Mathalan omuntu ayinza okulaba ebintu ebinaabiddwamu n'agayiwamu. Go tugakuŋŋaanya nga tumaze okugalyamu ne tugateeka mu kaveera ne tugatwala ku kasasiro ne tusoma bisimillah ne tuwummuzaawo. Oba okoze bulungi nnyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama bw'onooba osomye mu suratul jinni ekyafaayo ekyo weekiri ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagenda n'akola daawa ku majinni ago ne gasiramuka. Bwe gamala okusiramuka ne gamunnyonnyola nti ffe tubadde tulya ennyole, entuge, enkaafu gye basalidde emizimu, gye basalidde bino na biri, ffe nga tulya. Naye bwe tumaze okusiramuka ate obusiraamu tebukyatukkiriza kulya ebyo. Kategeddaako ne bamusaba abasabire eri Allah abawe entanda. Mu ntanda gye yabasabira wakitiibwa Allah n'abakkiriza mwe bamala okulya eryenvu ekikuta ne mukisuula ate wakitiibwa Allah abaterako ebyokulya. Kibula si kirungi kufuuyisa ku kikuta kya lyenvu, kikuta ky'omuyembe, ebyo bimulya ne bibawoomera. Bwe mumala okulyako mu riziki Allah baganda bammwe abo abaasiramuka abalungi abateerako ebyokulya mwe temusobola biraba. Naam, hakadha bwe mumala okulya ennyama amagumba ago ne mugateeka kasasiro. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah ateekako ebyokulya by'abaganda bammwe. Kiba kibi okubanga omaze okulya nga muganda wakusinga ne imaani talina sunna emuyitako oluusi na hafizu n'onaabira mu byokulya by'engalo ne sabbuuni. Tekiwa makulu kisingako obulungi amagumba ago mugawe ekitiibwa kubanga nabbi yagamba nti zaadu ikhwanikum wa fi riwaya taamu ikhwanukum min aljinni, ntanda oba mmere ya byakulya by'abaganda bammwe mu majinni. Ago amagumba nago tugakoonyeko kyetusobodde. Okuyiwa amazzi ekiro ebweru twakikoonako nti obudde bwe buziba majinni ago gasaasaana. Muslimuhum wa kafiruhum, amasiraamu n'agatali gonna ne gasaasaana gatambula kiro. Naam, kati bwe oyiwayo amazzi ekiro gamba bisimillah, kyekiri awula kikisingako obulungi. Lwaki? Allah ateeka sitiru bainaka wa bainahum, Allah ateeka ejjiji wakati wo nabo ne baba nga tebakulaba ate noba nga tobakosezza n'amazzi ago g'oba oyiyeeyo. Twalaba okuyiwayo kasasiro, omuntu alina kusoma bisimillah nga ayiwayo kasasiro ku kasasiro olw'ensonga nti eba base ya bitonde ebyo. Okutula wakati w'ekisiikirize n'omusana nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti sheetaana weetuula. Etula wakati w'ekisiikirize n'omusana, ebigere biri mu musana ate ekifuba ne paati esigadde biri mu kisiikirize. Akatundu ako tokatuulangamu, obusiraamu bwakakugaana. Ebitonde biyinza okukutomerera awo ne wejjusa ekyakutuuzizzaawo. Era twalaba nti okufuuyisa ku kasasiro si kirungi ng'okufuuyisa ku magumba, ku bikuta by'amenvu, bikuta ebiriiriddwamu emmere ennungi eriibwa abantu. Baganda baffe abo balina emmere ate bo Allah gy'abateerako abasiraamu mu bo. So si kirungi kufuuyisa ku kasasiro oba okufuuyisa ku bikuta ebyebivuddemu bye tulidde ng'ebikuta by'amenvu. Barakallahu fiikum. Twalaba nti okutula mu kisiikize ky'omuti ekibeera ekyebbeeyi, bw'oba ogenda okutula mu kisiikize ky'omuti sooka osome bisimillah, kyekisingako obulungi. Obutatta musota oguyingidde mu nnyumba kya buvunaanyizibwa, gulagire okufuluma emirundi 3. Ushihidukum au unashidukum bil ahadi alladhi akhadahu alaykum Sulaiman alla tu'udhunana wala tudhihiru lana. Mbalaganyisa endagaano gye mwakola ne Nabbi Sulaiman obutatweyoleka yadde okutunyiiza, fuluma mirundi 3. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam fa in bada lakum faktuluhu, bwe guba gugaaniddewo ng'omaze okwogera ebigambo bye mirundi 3 then sala amagezi agagutta fa innahu shaitan, eba sitaani. Tomala gakuba olw'ensonga nti oyinza okukuba atalina musango. Bw'olagira bangi tubibasomesezzaako n'addayo eka n'agulagira gwenda okulaba nga gufuluma. Bwe guba gufulumye ne gugenda togugoberera, kitonde kya Mungu kireke kigende. Naam, amasaŋŋanzira ye sitaani we zipaakinga, ye station abantu beeyambululirawo, abantu balondawo ssente ekitali kirungi. Olw'ensonga okweyambulula kwabwe balekawo ebyokoola. Gitawo ng'olina wuzu, oba tolina wuzu kale ng'oli mu adhikaari, temusiibulagana nga muli awo, temunyumizaawo mboozi. Olw'ensonga muyinza okugenda ne sitaani ezo. Era omuganda omulungi bw'aba akuwerekedde takusiibulira mu masaŋŋanzira. Balina ebintu bajjanga balireetinga olw'ensonga nti shitaani z'ababeeramu nnyo okutuuka okubanga bamanya ebimu ku ebyo
obusiraamu bye bwasomesa. Wallahu a'lam. Toilet n'ebinaabiro bantu bagwirayo ebigwo. Lwaki? Anti base ya shaytaani. Nkulabula somerayo edduwa yonna, somerayo edduwa yonna. Oba tosobodde kuba nti ogimanya, onkubira kasimu n'oteekako school fees ku 0702632289 nenjikusomesa oba nitugisomesa abaana bo baleme okugwa mu toilets, baleme okugwa mu binaabiro, bawone embeera esingako obubi bwetyo. Twatunulira mu misomo gyaffe kubajjukizaako baganda baffe abaagaye nti tuddiremukko, kubanga abamu emisomo gyabasiimuuseeko, abalala gyayiise. Ningaga nti mulimu point gyenjagala, ninga tugamba nti eddogo likwata nga obusiraamu bwe bunnyonnyola. Tugenda kubanga tukitunulira wano. Eddogo likwata mu kitabo kya Salimul Battari fi tasaddi li saharati al-ashrar. Ojja kusiŋŋaana kitabo kino kyawandiikibwa omumanyi ayitibwa Wahid Abdussalaamu Baali. Bwe yali annyonnyola yagamba nti eddogo likwata mu makubo gano wammanga. Kuba erisooka mu nviiri, basobola okukulogera mu nviiri, zegendereze obutamala gazimansa, ezikuvuddeko mu nkwawa, mu bifo bye ebyekyama, ezikuvuddeko mutwe wagairu dhaalika. Mu njala ezisaliddwa ku ngalo ne ku bigere zegendereze. Mu ssente hakadha, beera nga abantu bowa ssente zo cash obategeera, kuba abantu bayitako kuzo ne bakolerako bannaabwe ebikyamu mu mbeera ey'okubalemesa okugenda mu maaso n'okugaggawala n'okutereera. Mu bugoye obusooka ku mibiri, boxer, nika, half peti, obuleega, obugoye obwo tubwegendereze okubukuumira ddala obutiribiri. Asa mulogo singa akakwata olw'ensonga kalimu akasuuko, shitaani kweyita okubeera nti ekulondoola nejja n'ekukosa. Ku ssimu bangi olukwata amasimu haalo ekitali kya buvunaanyizibwa, gamba bisimillah, kuba tulina koodi eya bisimillah. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nga ntuufu, sitiru ma bayina ayunil jinni wa awrati bani adam an yusammillah. Ejjiji Allah lyateekawo wakati w'omuddo ne shaytaani okubeera nga temukosa yadde okumulaba, an yusammillah, bw'agamba nti bisimillah. Idhan wekwata nnyo ku basimala, kigambo kikulu. Essimu bw'aba bagikubye gamba bisimillah, olyoka ogikwate. Mu najisi abaddu bategeramu shaytaani zaabwe zijjira nnyo mu najisi, anti sitaani ebeera mu toyireti, kati baba bateze najisi ate awo eyanguyirwa nnyo okukola emirimu gyabwe. Mu mpombo z'abagole bitwabiraba, abaddu bakoleramu amalogo ne baloga omwana w'abandi gwe abazze okuwasa. Mu byokunywa bakikola, mu byokulya era bw'osiŋŋana mu bigambo bya Wahid Abdussalaamu Baali bwe yali nga asaanyaawo eddogo mu dduwaazi yagamba Allahumma abtil kulla sihirin mashrub wa maakul. Allah tukuwanjagira osaanyeewo eddogo eryo eririiribbwa n'eryo erinywerebbwa. Amakulu ng'omuntu bamuwadde byakulya naye nga mulimu eddogo oba ebyokunywa wa hakadha. Mu muliro ogufumba abaddu bakoleramu amalogo, omuntu n'afumba emmere ng'omuliro alina agumuwadde, oba balina kye baakoze mu byokufumba ku bino bibeera mu mawoteeri, n'ofumba engege nga tejja, entamu n'ozongeramu, n'ofumba emmere nga tejja. Twabiraba ng'abaddu balogera ku masigiri okwo. Era tutunulira nti mu birabo by'abagole oluusi ebirabo ebiweebwayo wano ku mwanadamu afunye diguli, naam, tucelebratinga okufuna diguli ye, awo kapata ako abalogo bajjirawo nnyo ne bagaba ebirabo. Omwana ono aleme kweyongerayo mu misomo gye bye yasomerera, afunye makisi nnungi, baluwa zifulumye, agenda kuba musawo abaaga abantu. Misikini n'abuli ddwaliro mwakola, buli gyatuuka tujjudde, buli gyatuuka tuli bulungi, agenda okukola empapula zafulume ebweru zezigootaana, byonna ne bibeera nga byetoolola biti, naye nga yakimukola bakimukola ku lunaku lwe yakola pate ey'okweyozaayoza okuwunzika emisomo gye. Idhan ne tukitunulira kyatera ne ku mbaga y'obugole eri aba tebaagala mwana ono afumbirwe, afumbirwa tanga abange batudde, kafumbirwa katya kaali badde kaddiba n'ebisigadde, baleeta ebirabo kasita bagaa nti ssaawa ya birabo by'abagole, ne basimba layini, nono mwateeka landi mayini, najja akwata mwanadamu mu kifuba n'amuwahaaga, n'amugamba mwana wange genda ofumbe, kumbe olwo aba atuukirizza, n'amukwasa ekirabo mu ngalo n'atolontoka nakyo, eddogo ne libeera eddogo. Omwana n'afumba ewiiki emu n'abanga obufumbo bugaanyi. Twakitunulira mu mbeera endala ti mu lugoye olupya teri gwe baalugoye olupya n'atalwambala kulwegezaamu.
omushiriku akola atya agenda okukulogera mu lugoye alukeeza wa mulogo ne balwambaza ebitonde n'aluzza mu kaveera nga basaddaakidde ekitonde ne bakisalira omusaayi n'ebisigadde bakigaa nti oli bwakwambala okwegezaamu bw'ati mwambale twagala akyuka obwongo alowooze bino atunde ettaka alimalewo ng'atundira kumukumu ng'ate atunda layisi afiirwe yepankapanka. Ebyo nno abanadamu babikoze nnyo. Olugoye olupya bwe luba lukutuuseeko sooka ofune amazzi ga lukuya please olunnyikemu lwozeeko n'amazzi ga lukuya then oluvannyuma olyoke weegezeemu n'okulutwala oddukomola olabe oba terukutuuka oba lukutuuka. Enkoko ennamu bazirogeramu linajja n'agisulawo ku mulyango gwo babikola kakutanda gikwatako liba limaze okukwambala mu njiibwa abaddu babikola. Mwali mulabyeko omuddu nga ayokyakayibwa nga kalamu naye ng'alina byalaamirizaako obuyiibwa obwo abamu bayokya embuzi nga nnamu n'akuma omuliro n'agisuulako subhanallah laba obulumi bwefiirako. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama omukuumi bw'abanga asazeewo okubanga asala ensolo kirungi alongoose ensala si kirungi kubanga ayonoona ensala y'ensolo. Ne tukitunulira mu njuki abaddu balogeramu ne zijja mu nnyumba y'omuntu ne zeepaakinga mu nsonda ziba si njuki zokka biba bitonde ebiba bimusazeeko. Mu nsanafu abaganda baziyita namuzinda abanadamu balogeramu obanga ozirabye funa amazzi ga lukuya obere ng'ozigoba toleeta muliro kuzookya. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallama okwokya ensanafu n'omuliro. Okufuwa emmindi bya balogo obusiraamu tebubikkiriza okukwata mu ngalo abaddu namu balogeramu mu mbeera efaanana bwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abalaga kuba buli lwokwata mu ngalo z'omuddu nga tomwekakasa gamba bisimillah ng'oziwaayo bisimillah oteekewo ejjigiri lye twalabye Allah asobola okukutaasa amalogo g'abantu. Minha mulimu sihiru tafriq eddogo ery'okwawukanya. Eyo nno Wahid Abdussalam Bali yali temaatema emirundi yali temaatema emiteeko 6 n'agamba omuteeko ogusookera ddala yagamba nti sihiru tafriq baina arrajuli wa ummihi okwawukanya omusajja ne maama we. Nolaba nga omusajja avuma maama we amwogerera ebigambo naye bambi nga tali yekka. Omukyalo ono yasalawo abaawukanye ng'alaba banaakwatagana mbwe ebirungi tajja bimu wajja kuba bimalira nnyina. Bya bugagga bisinga okukozesa ebyo abaanaadamu. Wa minha atafriq baina arrajuli wa abihi eri abaawukanye omwana ne taata basitepu mamu baterubikola. Taata n'ataweerera kaana n'akavumirira n'akwogerera ebinene naye nga bambi kaana ke naye nga lwaki kyalo n'alaba nti ssente bwe zigenda ku mwana oli ababe tebajja kusoma n'asalawo n'abaawukanya. Taata n'atalowooza ku mwana we gwe yazaala mu mukyalo omulala so nga bambi omwana oyo maama we takyaliwo asobola okukanga ku taata lwaki omwana tasomye. Wa minha tafriq baina arrajul wa akhihi eryokwawukanya babbulazaazi badde bamukwano nnyonnyo linajja n'abaawukanya olw'ebigendererwa omulogo byaba nabyo. Wa minha tafriq baina arrajul wa sadiqihi eryokwawukanya gwe ne mukwano gwo mubadde nfanfe bw'oba oseereddemu yakuyamba n'akusitula ebyo abanadamu babikola. Genda okulanga n'akasimuko yakakola atya bakuyita ku blockinga yakublokinga. Watafriq baina arrajuli wa sharikihi fi tijara eri abaawukanya omusuubuzi ne basuubula nabo mu by'obusuubuzi. Genda okulaba nga abadde akusuubula kaaweta nga agenda wa gundi ebyo abashiriku babikola nnyo ng'alaba otikkanya emaali nnyingi buli lw'obozze. Ebyo nno abanadamu bibanyumira okulaba nga akuwugulako bakasitoma abo n'osigala ng'otunula butunuzi mu dduuka au gairihima oba ebifaanaganako bwe bityo. Atafriq baina arrajuli wa zawjatihi okwawukanya abafumba ababiri omwami n'omukyala. Wa hadha an-naw'u sheikh agamba nti ogwo omuteeko akhtaruha wa aktharuha intisharan gwe gusinga okwatiikirira era sheitaani kwegabira ccepe ndese baawukanye haji ne hajati yamusembeza nemugamba nti anta gwe okoze olwaleero abasigadde tebalina bye bakoze. Hadithi weeri tugenda giraba tuli batukomyewo insha allahu tabaraka wa taala. Aradu sihiru tafriq omwanadamu gw'omufumbo womanyira obubonero obulaga nti mu butuufu bakwawukanya eddogo ly'okwawukanya wakati w'abaagalana ababiri. Ekisookera ddala kasitolaba omukyala gwe oba mwami gwe ng'obufumbo butandise okubaamu bino akabonero akasooka inkilabu al ahwali fujiatan min al hubbi ila al bughdi okubeera nga abadde ne kasimayiro nga katandika okubula nga wenyiizanyiiza ebitaliimu from nowhere sungu n'obufuna nga tonna gye buvudde. Mwana wabandi akubuuza onyiigidde ki toga tewali
ate akulaba onyiize ate bulijjo si bw'obeera obwekibwatukira obwo ng'omanya nti waliwo embeera. Namba 2 kasratu shukuk bayinihima obutaba na transparent muntu tomwesiga obuteesigangana wakati wammwe okukuta n'obusimu okukuta ne ssente okukuta na bino okukuta ne wallet n'ogenda nayo ne mu kinaabiro nga bw'oba mu butuufu olina omutwalo gwe weerabidde mu mpale okuba n'essimu eka. kasratu shukuk okubuusabuusa mu mukyalawo oba ye okubuusabuusa. Allahu akbar. N'okonkona taggulawo nalindako kiki ekiganya okuggulawo akyalina byategula bw'onoobirabako ngoye z'empya yazigula biki tozimanyi nako okukuta okwo kasita okulaba mu maka ng'omanya nti sheetaani mweri. Adamu tamasi al a'dhar obutaba na kisonyiisa kyonna. Kyala akubuza lwaki okeereyo z'essaawa 6 gwa kiro tolina nsonga gy'omuwa. Oluusi naye yatambudde akomyewo mubuuza mamu abaana ni yakukkiriza okuva waka era ovaawa talina nsonga gy'akuwa. Olaba wa ta'dhimu al-asbab al-khilaf wa in kana hakiran okugulumiza obusongo obutonotono ne bekaba okugulumiza obusongo obutonotono obwokwawukana wa in kana hakiran nga kasonga katono ninga oli akagulumiza yabadde atambulawo n'akuba akagogo akagogo wakalabye otya gwe nnyinimu kyala ayambadde sikaati mpanvu oluusi ali mu nnyumba yo wakalabye otya yanziimudde yakoze bw'ati buntu butonotono oluusi mukyala tuyadde aseeredde gunolooza nti ali kuggwa alina byakkola obwo sheetaani ebugulumiza ne kajja ku mutima ne kazimba abayaaye bakayita kasajja naafuna akasajja. kalbu suwar arrajul fi ayini zawjatihi omukyala ono okutunula ku bba naam fi ayini zawjatiha subhanallah farrajulu yara zawjatihi fi mandhari kabihi ng'omusajja alaba mukyala we nga yali tamusaanira kumuwasa kaseera ko sheetaani ejja n'ebijjisa ekifaananyi ky'omukyala nga lwamutunira ayagala kutunula eri munnange ntunula ku muliiso nga atunula eri embeera ezifaanana bwe zityo omanya nti waliwo eddogo erikolebbwa abaagalana ababiri okwagala okubaawukanya. wa in kanat min ajmali nisa omukyala ne babamu bannalulungi sheetaani emubijjisa. Bannalungi bameka abaana ab'obuwala abadibidde ku mpya nga buli musajja ajja nga batuuze baga nti bannaye haaji wallahi yazaala abaana agenda kufuna abasajja naye buli musajja ajja n'amutunulako tadda kiki bamuloga omwana muwala ensonga lwaki buli musajja ajja tamusiima aba tamusiimye wa in kanat min ajmali nisa ne babanga nnalulungi. walhaqiqa anna shaitana almuwakkilu bisihiri ekyamazima nti sheitaani eyateekebwa ku process ey'eddogo huwa alladhi yatasawwaru ala wajihiha yeyambala ekifaananyi ky'omukyalo ono nemubijjisa bisuratin kabihi neteekawo ekifaananyi kyayo ekibi. walmar'atu tara zawjiha n'omukyala alaba bba fi mandharin mukhifir mu'ibi ng'alaba bba akasajja kanyomofu ka wansi. karahiyatul mashhur likulli yawmin لكل يوم به طرف للمكان الذي يجلس فيه الطرف الآخر فترى الزوج خارج البيت في حالة نفسية جيدا فإذا دخلت البيت شعر بالضيق النفسي الشديد. mukyalo ono babanga ali waka abeera yeyagala ali mu ssanyu boluyingira feesi n'ekyuka tandika okutta feesi obudde oli mu ssanyu ate kati kiki wahakaza n'omwami abadde bweru ng'ali mu ssanyu oluyingira awaka n'atandika okuluma emba n'aluma n'atunula mu mirabba nga tategerekeka muzibu. embeera eyo bw'ogirabanga ng'omanya nti waliwo eddogo eryayingidde mu maka. biggwerawa ebyo byonna bitumenye biggwera mu kujjanjaba okw'obusiraamu. minha kwe kubeera nti tutunulira arukuya shar'iyya muntu abeere ng'asomererwa ku rukuya emanyikiddwa akozese ku mazzi ga rukuya akozese ku bizigo ebisomereddwamu ayaati tulina ekya sidi rukuya jeri akozese ku bubaani ng'akabaani ke bayita UN bakayita United Nation. akabaani kano kalungiddwamu obubaani 7 buli kika ky'akabaani akagoba sheetaani kalimuko. naam tusobola okukafuna ku 0772 632 eri ku WhatsApp yaffe. kalungi nnyo mu kugoba sheetaani eziri mu mayumba kalungi nnyo n'eziri ku bantu. naam genda okakwate okateekeko. tulina mwannyinaffe Allah musaasira ali luweeraawo kasana yatusinkana ku Voice of Africa nga twakavaayo n'akuba akasimu nanga munnanga abasezi bandi bubi nenga nze neddaga ali abasezi
wallahi nga sikakasa najja ne muganda bismillah kabani ka kugenda oteekeko mu biseera omusezi mwajjira budde bwe buziba n'atandika okukakoomera n'olwalero obanga omukoonyeeko akuwa obujulizi nti akabani kafaako biawunihi tabaraka wataala kamukoledde omulimu taddangayo kufuna musezi yenna atambala kiki nyumba ye kagoba emmese ebiku ebyonna mu aya gye twakulembeza surati al-Isra balumbagane n'amajeega agayita mu bbanga n'agayita ku ttaka bwolaba emmese nnyingi ng'omanya byakulumba ddawaka bwolaba ebiku tebiva mu nnyumba ofuuyidde eddagala biganya okufa ng'omanya shayatin wahakadha n'okulaba ensanafu ezo ennyingi kuba go gonna amagye ga sheitaani agayita ku ttaka teekamu akabaani kaffe biidhinillah naam kansiramu ku rukuya gyagenda okulaba nga ne Qur'ani ekuyambyeko mu mbeera efaanana bwetyo tasjilu lahu suratu saffati kamila osobola okuba nga oteeka surati saffati kamila ku memoreyo noba nga ogiwuliriza biawunihi tabaraka wataala ogisoma oba okugiwuliriza oba ogikusomera mu kutu wahakadha bwobanga ofunye ekkubo erisobola okuba nti wejjanjaba jangu ku simu yaffe ya whatsapp 0772 632289 biawunihi tabaraka wataala omuntu amanya ddi timbutuufu huduthu baada sihiri eddogo erirabika ku muntu ng'amaze okulogebwa bino bibaawo ng'omuntu amaze okulogebwa number 1 okuyomba ene kula mwami yali tayomba wallahi ng'obuyombi butandise kantu katono bwe kati n'asituka nisibategeera mwabaki oba n'atuuka n'okuyita abantu be shitaani okuyomba okwo taba yekka ensonga eyokubiri otulo otungi mu ibadaati olugjayo Qur'an otandika ogisoma muntu n'atandika okusumagira ng'olwomanya nti omuntu ono waliwo embeera eyamwambadde minha obwagazi obususse olaba nga obwagazi bususse nga bususse obwali badde bukoma muntu atandise okusukka amakomo atandise okwagala okwenda embeera ezifaanana bwe zityo tugamba nti weekomeko dda ku nsonga y'okujjanjaba nga naawe owulira tokyategeera obeera ne mukyala otomatira toyagala genda mu bamalaaya tugamba nti waliwo embeera ojja kwesingana nti eri abakyala batagenda mu haidhi bamulaba nga emyaka gye gikyali yali badde agenda mu haidhi obujulizi bulaga nti sheitaani enywa haidhi y'omukyala gwe weebereremu ojja ojjanjabwe biawunihi tabaraka wataala otereere era n'abaami gye bali ng'atuuka okuba nga atuuka ku ntikko mu kaseera k'okuwandula eddusu naaba ng'awanda mpewo tugamba naawe sheitaani ezannyira mu mbeera zo neba nga etwala ensigo yo jangu obeere nga wejjanjaba okutabula ne b'okolagana nabo mbadde mukolagana n'abantu bulungi nejja neeyingirawo nebatabula tabugenda kulanga onaalesa ekigambo nonaalesa ekigambo kukakana wa akhiri daawaana bugayaavu mu kunoonya riziki muntu akeera kwebaka bugayaavu mu ibaada ebyo byonna bibaawo obunyoomi sheitaani ebuleeta mu mbeera y'obutafuna lubuto bakebedde oganizi zonna nnamu kyala lwaki tafuna lubuto sheitaani ebaawo nejja etuuka ne mu nseke neleeta mu peyini okukwata ensulo ez'abakyala nabyo ebikola obukambwe obukambwe gye buva tomanya nayo so tugamba nti manyi n'okuleeta ekisu omuntu nga awunya ekisu genda okukuba haaga okwogera bwati nga toyagala kuwulira abafumba babiri okusinkana ng'ekisu ekiri awo omuntu naaba nga atamwa munne ekivaamu ereeta n'okwawukana bambi ibilisu alaihi laana amalogo agaba gakoleddwa ku mwanadamu yebireeta mwe bali kubeera bawuliza balungi barakallahu fikum wa ayyadakum allahu binasrihi rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta at-tawwabur rahim saba allah bawo bulungi obuli mu bigambo bino abatabitegedde insha allah tukooneko tusobole okubanga twongera okugaziya wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin namba yaffe y'essimu eri ku whatsapp 0772 63 22 89 eri ku whatsapp eno ey'okumukono 0702 63 22 89 gyetali ya whatsapp zombi bwozikubako insha allah tujja kuba tukwaniriza ku mukutu guno gaggadde tusobole okugaziwa n'okumanya knowledge y'amalogo gatambula gatya omuntu ageetaasaako atya biawunihi tabaraka wataala daawa mugiteekemu ssente baganda baffe basobole okuba nga bagitambuza ekulaakulane abatadde mu minisitule ennene
etambuze ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nebyo mbaka sallallahu alaihi wasallam ugiteekemu ensimbi insha Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujizze kwecho Allah tabarak wa taala chayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.